okuba Katikkiro. Bannange tuve mu kubuzaabuzibwa. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'agamba oyo atuule ku ddamula. Twagala okumanya sente ezisoloozebwa ku lw'amasiro buli bbanga kati efuuse enkola ya kiguumaaza. Efuuse enkola ya kiguumaaza nga bagamba Abaganda buli kiseera oba buli waliseewo mbu UNESCO yawadde dola emitwalo bwe giti ne Uganda yawadde bwe giti. Bizikwatirako wa zo bukyanga bawa sente zino zitereezeddwa okumala ebbanga ate ne batulimba kyate tuba bagenda kuzimba amasiro gaagu gewamala ate ne baveeyo ate tulinawo obuwumbi bwe buti bwe bukozeewo ki nga ne bbugwe balemye okuyimirizaawo bukozeewo ki. Bassekabaka baffe enkuba ebakuba bali mu bitundu baali akulembedde mu kunyagwa kuno okwa Buganda ebyafaayo bya Buganda mulimu omukono gwa Lusimbi. Emikono gyammwe jujjudde emisayiba gy'Abaganda abattibwa obwereere ku masiro, abattibwa obwereere nga bagenda e Bugerere ku lwa Kabaka. Butya sente ezo zisolezebwa kyekyali kikoleddwawo. Tukyebuze baganda bange. Ennaku Abaganda tulinayo amaanyi. Kubitukoleddwa ne byekutulabako. Ofule ng'akaana akatoko ogamba nti nja kuleetera switi n'otomuleeta. Byebyo gye tuluba lye batutaddemu. Ekyo kitulagira ddala ekkobaane lya Jebbi wa Lusimbi. Kyalinamu omukono mu kusaanyawo amasiro g'Abassekabaka baffe. Nga yeegasse n'abalabe abalwanyisa Obuganda. Bannange omulamwa guno muwanvu nnyo. Abateesa abalala nabo balina ebyokulabirako. Gwo gwa njawulo oguleetera mu ngeri yonna gy'oyagala kubanga gwogera ku kunyagibwa kwa Buganda n'obutemu obulimu. Bingi nnyo bitunyagiddwako. Oli bw'aba atandise makolero na makampuni ebintu bye batunze mu Buganda toyinza kubimala. Egyo gy'emyaka 50 Buganda gyewangaliddemu nga tunyagwa, tutemulwa, tusaanyizibwawo, ebyafaayo byaffe ebya Buganda nga nabyo bisaanyizibwawo. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, Kabaka wa Buganda, alamule Obuganda era wangaale. Muganda wange Buganda tebwasabwa naye ali wano, kamuwa akazindaalo abeeko nekyayogera ku mulamwa gwaffe guno omunene nnyo era omukulu ennyo. Abantu mujje n'ebyafaayo ku mulamwa guno. Guno omulamwa si gwa kusika, omulamwa gwogera ddala ebintu ebitukoleddwako Abaganda. Abantu ze bayita oba cause oba ziyite facts zonna ezikoleddwa kufa Abaganda. Abaana baffe nga bafa, bakazi baffe nga bafa, bakojja baffe nga battibwa, bamukoddomi nga battibwa Abaganda. Nga tetulina kyetuganyiddwamu. Ssebo Buganda tebwasaba. Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi alamule Obuganda era wangaale akazindaalo kako ssebo. Nga neeyanze nnyo muganda wange Mutabaazi olw'okumbatika akazindaalo. Abalungi abatuwuliriza yonna gye musinziira okutuwuliriza, tusanyuse nnyo olw'obuliiza bwammwe obulungi. Ne tubeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako ngalo n'ebirowoozo okulaba ng'Obuganda bugenda mu maaso. Muwuliza radiyo y'Abaganda kuwa kitimba lutimba nsi zonna wawa katoze ababaka katonyeze ekyoma nga okubonereza obulungi buti tusinziira mu kibuga Ilford okulinaana Stratford awali emizannyo emikulu egy'Olympics
ku njegoyego z'ekibuga London. Studio yammwe ngabo ya Buganda nga programu eyinda yeyiyo wolinywera Obuganda buli mu kusaanawo. Tulina empuliziganya ez'emirundi 3. Tulina empuliziganya ey'olukomo. Bw'obanga oli wabweru wansi eno ogatta olya n'olukomo, omugatte ne gugamba nti 44 208 911 72 98 y'essimu yaffe. Enkola endala eya Skype yaffe eri ngabo ya Buganda mu ngeri y'emu. Akasanduuko aka email kali nti ngabo ya Buganda @gmail.com. Era nga utwogerera bino empuliziganya zaffe nzigule, osobola okulugumya n'obaako ebigambo byoteseza Obuganda mu mulamwa gwaffe ogwa leero. Akakiiko ako akatulako abantu oba abayina emitwe gye bagattira awamu, oba oli awo gye tuyinza okugamba nti abo abava miramwa ne bakakasa oba ne bagumiza omulamwa gwe twasisizaako eggulo okugamba nti emyaka 50 Buganda gyemaze mu kunyagibwa ne mu kutemulwa. Ng'omulamwa ogwo gugaziira mu mulamwa omukulu ogwafuuka omubala ku Ladiano ogamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Emyaka 50 Buganda gyemaze mu kunyagibwa. Mu nsi ez'abeeru oba katugambe mu nsi yonna, abantu oba omuntu yenyumiriza nnyo mu nnaku lwe yazaalibwa, oba kitwandiise birthday y'omuntu oyo oba amazaalibwa g'omuntu, olunaku olwo luba lukulu. Naye nga kaakano singa oba kale mu Buganda oyinza okusanga abantu naddala bakadde baffe ng'olyanze n'obutakubuulya ennaku za mwezi ze yazaalibwa, sigamba nga takyenyumirizaamu, naye nga ekyadda mu ekyo ng'abantu mu kifo ky'okujjukira ennaku zaabwe ze baazaalibwa bajjukira birthday ez'ebibonyoobonyo. Mu myaka 5 Buganda gyemaze ng'etulugunyizibwa n'okubonaabona. Nga bajjukira mirembe ekibadde gy'okuluma obujiji. Ng'etajja nakunyumiza oba kubeerawo ne yeyagalira mu kintu nti nze nazaalibwa ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. Naye Abaganda bajjukira ennaku z'omwezi nga zino. Lukumi 1963 omutemu Bote yakola Obuganda eky'obujoozi n'awasa omuwala yayita Omuganda. Bw'otunula mu mwaka 1964
amasaza Bugangayizi, Buyaga ne Bugangayizi lwe ganyagibwa. Tutunuulira emyaka gya 5. Omwaka gwe gumu 1964 Bote bayiwa batta Abaganda ennakulabye okulinaana amasiro g'e Kasubi ne bafiira obwemage. Tujjukira mwaka 1964 sonyiweko abaana b'Ekisubi